Kooti etaputa ssemateeka wano mu ggwanga egobye omusango ogwali gwatwalibwayo ekiwayi kya bannakibiina ki Democratic Party nga bawakanya enkola yonna eyayitibwamu obukulembeze bw'ekibiina kino okutta omukago n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Bano okuli Damba Julius, Edith Byanyima n'abalala balaga ng'ebyakolebwa byonna bwe bimenya ssemateeka w'ekibiina ki DP oluvannyuma lw'okuba nti bannakibiina tebeebuuzibwako mu kusooka. Wabula abalamuzi batano abatula mu kkooti etaputa ensonga za ssemateeka okuli Assa Mugenyi, Musa Sekaana, Kazibwe Kawume, Margaret Tibulya ne Helen Obura awatali kwesalamu balaze ng'omusango guno bwe gutaliimu ggumba okuva lwekiri nga ssemateeka atambulizibwako eggwanga lino talina wakugirira bibiina bya bufuzi kwegatta. Ekintu ekyo ekikolwa ekya NRM ne DP okusayininga cooperation agreement kiri mu mateeka era omusango wa Honorable Lumu bagugobye kubanga tekubadde kyoyinza okuyita merit. Bano era balaze nga bwe kitalina wantu wonna wekimenyera mateeka ssenkagali wa DP Norbert Mao okulondebwa ku baminisita bwaliko mu kiseera kino. Ensala ya kkooti eno esomeddwa omuwandiisi waayo Jane Mugara era nga mpawo ludda lulagiddwa kuliyirira lulala. Ensala eno esanyusizza abamu ku banna DP ababaddewo okuli Kennedy Mutenyo akulira ebyokulonda mu kibiina kino, Dr. Kiwanuka Sempala Mayambala, Kamya Kasozi wamu n'abalala era nga balaze okugenda mu maaso n'enkolagana y'ekibiina kyabwe ne NRM. Olwaleero akakuba kano kaleese omukisa nti cooperation agreement endagaano ya DP ne NRM teyamenya mateeka, nti pulezidenti w'ekibiina n'abaala okubeera ba minisita mu gavumenti ya Uganda tekimenya constitution, nti ate okubeeraawo ne bakkiriziganya nti bwobangawo okulonda ebintu ebikwatagana n'eggwanga ne balondera wamu tekimenya constitution. Ensala etusanyusizza tuba bagenze munda nnyo. Mutenyo era asinzidde wano n'ategeeza nga bwe batunuulidde okuwandiikira ssentebe w'ekibiina ki NRM ku nsonga y'obwa sipiika bwa Paalamenti okukakasa ng'ekifo kino kigenda mu mikono gya ssenkaggale waabwe Norbert Mao, ekintu kyagamba nti kyakwongera okunyweza omukago gwe baagatta. Kyavudde agamba nti agenda kuwandiikira chairman w'ekibiina ekisinga ababaka mu Paalamenti, President Museveni, amugambe ku peaceful transition, electoral reforms, reconciliation ne dialogue tuongereko ne kya speaker mwengeri gye mukutte president chief justice yaba wakati kakati naffe mutukwatire wano tutambuze eggwanga tulitwale mu maaso. Bano abaawaabo okuli Damba Julius, Edith Byanyima n'abalala tebamatidde na nsalo ya kkooti era basigadde bawera okulwana okutaasa ekibiina kyabwe nti okulaba nga tekisaanawo. Tekisooka kkooti esaze amanjolo tetugenda kugukomako bukomi kuguleka wano, tugenda kweyongerayo mu maaso okukola apiiru ku ruling eno gye bakoze olunaku lw'olwaleero ng'era bwe tuzze tukola ku misango emirala. Naye DP tegera kusaanawo. Mwami Mao amaze ebbanga ng'anyigiriza abakulembeze ba DP era bangi abagivuddemu. Ne ku musango guno abakulembeze omusanvu aba MOP abaleeta omusango guno kusigaddeko omukulembeze omu akyagamba nti ndi wa DP, Mwami Ssebaga. Era nze seewuunya okuwulira ebivudde mu kkooti kubanga bize bibaawo, naye nze njagala kukubiriza oba to mobilize bannannyini kibiina kubanga kino ekibiina si kya Norbert Mao, si kya Siranda, si ky'abaana abasajja bemulaba wano mu kkooti, kibiina ky'aba DP members ate tuli bangi nnyo. Kinajjukirwa nga gwali mwezi gwa Kasambula oba ogw'omusanvu mwaka 2022 ekibiina kya DP ekimu ku bivuganya gavumenti ne kitta omukago n'ekibiina ki NRM nga kino kye kibiina ekiri mu buyinza era nga ssenkagali wa DP Norbert Mao yavaayo n'alaga nga kino bwe kyali kikoleddwa okulaba nga bakola ebinaayamba okukyusa obuyinza buno mu ggwanga era nga mu bufumbo buno Mao mwe yayita okwewa n'obwa minisita obw'ensonga za ssemateeka. Bannakibiina kya DP bangi abaavaayo okulaga obutali bumativu n'ekyakolebwa kuno nga kwaliko n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga Lumu Richard Kizito, Bayiga Mike Philip Lulume, Lukwago John Paul Mpalanyi, Fortunate Rose Nantongo, Sebamala Richard wamu ne Kayondo Fred. Abaddukira mu kkooti baawabira Norbert Mao nga ssenkagali wa DP, Dr. Gerard Siranda ssaabawandiisi w'ekibiina Democratic Party awamu ne ssaabawolereza wa gavumenti. Endagaano eyakolebwa wakati wa DP ne NRM ey'okukolagana eggwako mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno kyokka ng'essuubi weeriri ng'eno yakozibwa buggya. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.